Mpuuga begabanya milioni 5 zeringa yange waliwulidde mulekera senyo namwe bannayuganda mwina mulekera ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwamugula nsigo eddaaza 224 waabaluseewo katemba atali musasulire ku kigo kya St. Jude ekisangibwa e Lugaya mu Masaka wekyabadde kigezaako okujaguza emyaka 25 bweddu. Ensonga zaabadde zaatakulekera tomulekera, ennyanja ekutta omira bepo n'akufumbira ey'omutwe, omufumbira ey'ebigere ne mwenkanya evvumbe wakati w'omukulu amanyikiddwa nga Joel Basekeze Ssennyonyi ono yakulira oludda oluwabula gavumenti mu paliyamenti yattu ya Uganda wamu ne Katikkiro wa Uganda Oweekitiibwa Robina Nabanja ng'ono ye Prime Minister w'eggwanga lyattu Uganda. Ensonga yavuddeko ngozi eyafuuka Namulanda ng'amabeere g'embwa mu ggwanga lyattu Uganda era we byatandikidde Oweekitiibwa Yoweri Ssennyonyi olwakutta akazindabyalo n'agezaako okutegeeza Nabanja enguzi efuuse ey'ekirala ennyo mu ggwanga lyattu lino eno era n'amutegeeza nti gw'oli mwannyina Kyagulanyi nina amaanyi okutegeeza nti mulekere okulya enguzi n'amujjukiza ensonga eyali ey'amaanyi mu ggwanga lyattu naddala omwaka gwa 2023 ey'ekibba mabaati wamma kino kyajje Nabanja mu mbeera era olwakutte Maifirikoni n'ategeeza nti yettabbanga ku mabaati era yesimuli wanguzi nga Mpuuga. Kino kitegeeza ki? Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba eyali akulira oludda oluwabula gavumenti gye buvuddeko nga tannasikizibwa Joel Ssennyonyi yafuuse ekyokulabirako eri abali b'enguzi oba abalyake eri oludda oluwabula gavumenti kusa n'abali mu gavumenti bennyini kuba ye Nabanja yabuuziza Yoweri Ssennyonyi mu begabira ssente ez'omuwi w'omusolo nga Mpuuga wawuliddemu erinnya lyange abafaayo nnyo ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga nange kennyini omwana Soda Mwendi mujjukira bulungi nnyo nti mu mwaka gwa 2021 kabinenti yavaayo neekakasanga bwegenda okugabira abantu abali mu bbendobendo ly'e Karamoja bano abaali bakoseddwa enjala kw'ossa n'embeera ezitali za ngeri emu era gavumenti yasalawo egabe amabaati 9,755 eri abatuuze b'e Karamoja abasukka mu 3,752 wabula ne gye buli kati ebyatuukawo naawe obimanyi era sijjagaana kujjukiza gwe munnayuganda anfolowinga nti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa Museenene omwaka 2023 ku warehouse ekulirwa Prime Minister Oweekitiibwa Nabanja esangibwa mu Kampala Industrial and Business Park mu katundu k'e Namanve wewaali omukolo ogw'okusimbula amabaati goolekere ebbendobendo ly'e Karamoja era ku mukolo kuno kwennyini waliko Oweekitiibwa Agnes Nandutu ono yali mubaka wa paliyamenti okuva mu bbendobendo ly'e Karamoja. Byagenda okuwunzika nga batuletedde alipoota Namutayiika ey'abanene mu gavumenti abaali bakoze ng'abatuuze b'e Karamoja anti be baali bafunye amabaati kuviira ddala ku minisita ow'ensonga z'e Karamoja omukyala amanyikiddwa nga Mary Goleti Kitutu ne munne State Minister Amos Lugoloobi anti abo bo ne ku meere eruzira baatuukayo era ne bagasimbagana n'omulamuzi. Waliwo abalala banene wammanga b'engenda okusomera nabo tebaalutumira mwana okufuuka abatuuze b'e Karamoja kuliko Vice President Jessica Alupo, Anita Among Speaker wa Parliament wattu ya Uganda, Robina Nabanja Prime Minister, Rebecca Alitwala Kadaga Deputy Prime Minister asookerwako, Lukia Isanga Nakadama Second Deputy Prime Minister, Matia Kasaija Minister of Finance, Planning and Economic Development, Judith Nabakoba Minister for Land, Housing and Urban Development, Kitutu Mary Goleti Gwenkutegezeza, Dennis Amson Obua Government Chief Whip, Rosie Lily Okello Minister of Ethics and Intelligence, Grace Kuyuchunyi Minister wa Mambuka ga Uganda, Jennifer Namuyangu Minister of State for Bunyoro, Eseza Anyakukani Minister of Relief and Disaster Preparedness, Alice Kaboyo State Minister for Luwero Stroke Rwenzori, Grace Mary Mugasa State Minister for Public Service, Freddy Bwino Kyakulaga State Minister for Agriculture, Moliko Kaduchu State Minister for Primary Education, Henry Musasi State Minister for Finance, Aisha Sekindi Minister of State for Water, Freddy Byamukama Minister of State for Transport, Jacob Oboth Minister of State for Defense, Obiga Kania MP Terego East County, Jao Businje MP Masindi Municipality, Pius Wakabi Buganya County Oima District,
Stephanie Asera MP Bugangayizi East, Jennifer Mbabazi District Woman MP Kagadi, Akiki Asimwe District Bujenje County Masindi, Aledi Akuguzibwe MP Bururi County Masindi, Jacobo Karuhanga MP Kibandi South Kiryandongo, Barnabas Tinkasimire MP Buyaga West Kagadi, Aliyeti Businje District Woman MP Woima, David Karuhanga Kigorobya County Hoima, Noeli Kisembo District Woman MP Kibale, Josephat Tumwesije, Emily Kugonza, Lino Singopeku, Florence Natumanya, Eric Musana, Joseph Luyonga, Helen Kahunde, Nola Bijirwa, Aisha Black Agaba, Dr. Patrick Isingoma, Agnes Kiraho, Francis Tumujuni, Julius Maganda, Asinos Nyakato, Paulo Omara, Lucy Melody Timetia, Nesise Namujuuma ne mupi owa Erwe. So Oweekitiibwa Joel Sonyinyi bwe yabadde agezezaako okutegeeza Prime Minister nti walina muziga mu kibba amabaati kino, omukyala minisita yavuddeyo mukaawu nnyo okukira ennumba era n'awanta omuliro. N'agamba y'amabaati yagatwala gye gaali galina okugenda, era Bannayuganda bwe muba temusobola kubannyonnyola bye mubakoledde mwesonyiwe omusirike becce okusinga obapaatikako obuli bw'enguzi. N'atutegeeza nti gavumenti yateekawo ofiisi nnyingi nnyo okulwanyisa obuli bw'enguzi okuli n'eya IGG Betty Olive Namisango Kamya n'abalala bangi kw'ossa n'oludda oluvuganya gavumenti. Era omukolo gwagenze okuwunzika nga Joel Basekezi Ssennyonyi asonze ku nnyumba y'omulabirizi n'obukadde busatu, wabula ye Nabanja n'afubutukayo n'obukadde 10. Oli ku Export TV YouTube channel yaffe gye ngenda okusaba subscribing commenting ate osharinge bepo ne Facebook page yange Omwana Soda ne TikTok account yange ngenda kusaba following bingi bigenda kubanga bikutuukako mu nyumba yo ku simu yo awo wennyini wooli, wabula nga sinnasiibula. Zikiriza nkujjukize bakadde baffe abatuteekamu ensimbi. Bano bamanyikiddwa ng'aba Cambridge Junior Schools. Bano basangibwa Matugga Kito mu kibuga ky'e Matugga opposite ne Semuto Road, kilomita 1 okuva ku kkubo. Batwalira omwana wo bamubangule mu bintu bingi. Bagoberera curriculum ya Uganda kw'ossa ne co-curricular activities. Omwana omutwala ku ssomero avaayo amanyi okuzannya ebivuga byonna ebiri mu music department, avaayo amanyi okuwuga, okusamba omupiira n'ebirala bingi nnyo. Ate buli nzikiriza ya mwana essibwako essiira. Omwana kasa omutuusa ku ssomero bw'oti kasoosa school fees n'ozimalayo, ebikozesebwa byonna abisanga ku ssomero, ow'ekisulo n'owadde byonna babisangayo. Ate n'ekirala balina daycare, gwe nkuba kyeyo ng'olina omwana wo abafamire bo bakutawaanye ku by'okumuweerera, osobola omukwasa essomero lino eno ne bamulabirira ebbanga lyonna ly'oba obasabye. Mukama Katonda omulungi abankuumire. Export TV to the world.